weekolemu omulimu gwe nga ggwe era okimanyi lwaki yavaawo weekolemu omulimu nti yagamba okuba edduyiro n'okola ki n'owakana kati olubuto bulugenda ne lukola ki kati kagambe kino aba takufuna okimanyi nti no wanfunidde mbadde nkoze namu Faru ku mukyala wange nambeemu by the way yakomyewo yes yakomyewo yabitegedde zisokusongeza mukomyawo yakomyewo naye bwabanga kituufu kuba kati yandabye ate no yandabye nkozeemu kati bwabanga mulekerawo kumanyira abaana b'abantu mwebivubuka mmwe bitalina future mwebivubuka mmwe bitalina future bisimanya ndi mulangira simanya biki myaka 26 25 bunonya mukazi wa kubiri ova mu family ki oli mulangira mu lubiri bakumanyi ulwakuba olina erinnya Jjunju ulwakuba olina erinnya Semakokiro ulwakuba olina erinnya Mutebi ulwakuba olina erinnya lya Gundi ndi mulangira gwani nze Jjunju ndi mulangira gwani nze Wasajja nze Gundi nga nemmengo teriwe bakumanyi emyaka 26 25 mboyina omukazi namba 2 bana bani bemusinikirako ebinnyo mwera mugenda mwezo family ezibuliddwe emmere omanyi muli mu family ezibuliddwe emmere nga zo tezirina kyakubezaawo bantu nizikwata abaana nizibawoyo kati omuntu ng'oyo musajja ng'oyo ojja otya ewaffe mu mukazi namba 2 sikuba empigwe ozitowa ki family yo yenkanawa zo musajja ndi eno mbonaabona byange ensenta wanya wenogeze sawa enogena lwala omutima oba ogenda lwala pressure oba ogenda lwala sukali bw'otaasala ogwo mubiri gwe kate nzo omukonta niko kulabirira naniko labirira abaana ba mwannyinaze gwogwo gwali gwakuzaala nga nkoko bano basuulire omukazi no Katonda yakuyambye nnyo n'akusuula ku malaya y'ettake weyige Katonda yadde akusomesa n'akusuula ku malaya y'ettake omuntu okwana otya Kadama ali ebweru tomukozeeko sabe kumanya mirimo gy'abadde akola bweru gw'oli eno n'omugamba mujangu tufumbirwe straight okuva ebweru n'omuwasizaawo omanye emirimu gy'abadde akolayo omanyi lwaki abewaayi bamutwalayo nga muto omanyi lwaki abewaayi bamutwala muto mweje emirimu kwa balabo bw'amalaaya nga bususizza ku kyalo omukazi myaka 25 akulima mu ndimbeerera nawe n'osiriwala kati omuntu atategeera nga ggwe na mulekerawo obonyabonya abaana b'abantu olwakuba oli emirondo n'olowooza nti kati we man enough emirondo it's not part of you being a man it's not omanyi kye bayita omwana okumujja mu bebi omuyingiza senior 1 buno obusente musimaye mu tokola nnyo yes obo busente buli muvubuka abufuna buli muvubuka ayina stage watuukira n'asumulukamu omwaka gumu ebiri awo n'olowooza buli kimu kigenda tambula bwe kityo naye tebayita sente kwe kubanga yonna gy'ovuddeyo ng'olina ayinako bw'olina omutima ensi Katonda ne sitaani ne bakubuuza obuyingizaana abo kwana 38 awo 45 we basunsulira ayitawo buli ayitawo ng'azirina agenda naye batono nnyo abasukka waawo n'okwana malaaya n'otamula nti malaaya n'akulimba omukazi n'agenda ku makya n'akulimba mu mbeerera n'omusanga nga si mbeerera n'omugamba tubeere gwe se kibotte lwaki musumbuwa abaana b'abantu obufumbo bwali bulina kukomawo in the first place. The first principle of success is decision making. Atenga kye kisinga obuzibu mu nsi kusalawo kayito salawo kaza gaye mbeerera n'akwana ne Kurani n'alayira n'omusanga si mbeerera ne weerabira nti akwana ne Kurani n'alayira kati agenda gaana atya kutta ggwe agenda gaana atya okuttira mu buliri muli kuzimalaya ze Dubai Kadama tebamuwasa okuwasa Kadama alina okuba nga avudde mu Kadama n'abeera mu Uganda okumala emyaka egi ng'ali wano ku ttaka ly'e Uganda we yasobola okunyumiza n'owulira ne guli kubanga muzimu
myaka 26 olina omukazi namba 2 family ezito wachenkana ki bo oyina family nga taata wa akaddiika kati mirimo gwo giddukanya muyina amasomero muyina za apartment awo toyina buzibu nina oli ku sente yakweyiya mbo olina omukazi namba 2 myaka 26 esanyu ogenda dijja waggwe bagamba bakazi balogo owakana namba emu yakusudde ku malaya y'ettake wagiwulidde dayo wunyere mukazi wange eyo malaya gye wafuna n'ogula poloti omukazi n'akubuuza mbu lwaki totaddeeko linnya lyange be nabadde nzije wamme ku bintu byange bye nalese kwabaddeko ebyammwe kwabaddeko ebibyo bye wampadde ndeete wammwe nkwanjule lwaki sikutaddeko poloti gyenguza kitaawo alina poloti meka zabadde yakakuteekako nga yakuzaala oli ku poloti z'emmeka kale wateeka omukono ku mmeka ng'alina zaagula wali omuguliddeko yadde ne lisiiti yali aguliddeko yadde engato negira mu lisiiti nga kuliko mannyago ebimalaaya bimulonderera nga biri ttaka byetunda biri Saudi byetunda n'okikomyawo wano okiteeka mu bufumbo isa n'engalo mu maaso wakiwonye naye ate naawe omwana w'abandi ategeera yakuwonye karuna yakusomeseza na myaka 26 ogenda kuwasa namba 2 kundi kitemutegeera lwaki muyina magezi 26 wakava mu kisusunku wakategeera abakazi 26 omusajja oba otandika butandisa okutegeera omukazi yaba ategeera 26 oba otandika butandisa okutegeera ng'oli musajja omusajja atuuka ne ku 30 nga tanatandika kutegeera bulungi omukazi olwo yaba yabanguka dda omukazi oluyingira 20 aba atandise 25 baba mukugaana n'omukugaaga bye mulekero jja musobola agala kamera naye kino njagadde nkikole abantu bakakase nkisobola okukikola lino ndyokyezza libaddeko ne linne waalyo lirina wano eddene ngalese ku ttaka abudu simanya abudu nkukakasa oddamu n'ozimba essabo ku ttaka lya kitange okuva olwo nategedde nti wazimba essabo ku ttaka lya kitange otulo twambuze natambudde kiro nenzija kuno kiro nenebaka paka Mungu gwabukeesezza ate kiro Allah n'akiteeka mu baraka nampa ekiro ky'enkuba lino ndyokezza mu nkuba kuba ekedde naye na lino alhamdulillah seka mpa petroli mpa petroli nkimanyi seka mpa petroli njo kyamasabo seka ngenda kuyiwa wano ndavayo toyiwa kale vidiyo no mwagirabira byedda nga musajja mukulu ono ayokya essabo erabika nga lya kika kyabwe nga liri ku ttaka lya taata we eritali lirye naye ettaka lya taata we ku omwana omu kwe yagenda n'akuŋŋaanya empewo z'ekika kyabwe n'azizimbira essabo n'azijja ebweru ono omusajja engeri gy'alabikamu si mugagga omulaba ekigatto omulaba essaati omulaba n'engeri gy'alabikamu nti alabika obwavu bumuluma naye ng'ebimu ku bimulumya obwavu z'empewo z'ekika kyabwe ono omwana eyazimba essabo lino lyawekyezza kye yali agezezzaako okulwanisa mu baliddawo n'abaliwo kati gwe we nalaba vidiyo eno tekakutandanga n'olowooza olw'okuba eddiini olw'okuba osoma nnyo ebintu by'empapula ebyaleetebwa abazungu mu Africa n'okuŋŋaana n'otambula n'ogenda ewamwe n'oyokya essabo lyammwe ery'ekika bw'owulira ng'onyiizenga nnyo beesonyiwe togendangayo gye bali beesonyiwe abo abalina essabo naye nga tokwatanga kuwe olw'okuba mbwegala kabampaane bakuwaane ogenda oyokyenga essabo lyammwe ery'ekika essabo lyammwe ery'ekika lirimu mpewo z'abajjajja ne bajjajjaabo abaafa edda ezo empewo ze zibeera awo ojja kulowooza nti oyokyezza embugo oyokyezza emmindi oyokyezza ebintu by'osangamu olowooze nti ozimaze amaanyi awo obeera weerimba ziri mpewo zijja kusigalawo zijja kutandika okugenda mu baana bo ne bazzukulu bo basigale nga babonaabona mu nsi nga gwe wavaawo dda
bw'olya ng'empewo z'ekika kyammwe tozaagala n'ebintu by'empewo z'ekika kyammwe tobyagalanga bikwate nga obitwalire oyo abyagala abisigaze naye tolowooza nti ojja kubyokya obimala amaanyi kati labaayo kisabo bwafaanana musiiwuufu engato gyayambadde enkadde enzibu naye alwana nnyo mbwe amasaba agooke ag'abaganda be kubanga mpulidde agamba mbu waliwo neddala nalyokya ne bamala ne bazimba eddene kitegeeza eri ababyagala abazimba amasabe waabwe abakkiririza mu mpewo z'abajjajja baabwe ne bagazimba kati yo n'omu n'agenda n'agakumako omuliro ng'ayagala olwekuba eddiini baganda bange eddiini weeri naye tetujjako nti tulina bajjajja ne bajjajja baffe mwe twava eddiini weeri tekijjawo mizimu nti weegiri n'empewo nti weezire ez'abajjajja ne bajjajja baffe gw'omu ojja kulaga amaanyi ng'okuma omuliro oleeta petroli ozokyezza naye abaana boozadde bazzukulu bo be bagenda osasulira omutango gwe gw'olowooza nti okoze nnyo nkiddamu siwagira busamize naye nzikira